Mukama yali kuwadde ekisa love story eno n'obanga ofuna omukisa okugiwulira kubanga zino ze zimu ku love stories entono zentera okwagala omuwagizi oba follower oba viewer z'abaalaba kubanga zitera okukwata ku relationships ez'abantu bangi n'ekisinga okuba eky'omutawaana tetutera kutwala nsonga zino nga nkulu. Waliwo ebintu ebijja nga tubiwulira mu love stories nga bikwata ku relationships z'abantu nyingi naye ng'ekyomutawaana bannanyini kubeera mu relationships zino tebatutera kutwala nsonga eno nga nkulu. Mukama yali kuwadde ekisa n'owuliriza love story eno n'ebinaavaamu manyi nti ojja kutegeera relationship wo weeri okomparinge weeri ne wogyagala okuba. Nsaba Mukama akumpeera ekisa ekyo. Nkwanirizaako mu show ey'olwaleero era njagala onzikirize love story neetandika leero eggwa leero. Wali obaddeko mu relationship ne guy oba n'omuwala oba n'omukazi oba n'omusajja omuzibu? Wali obaddeko mu relationship n'omuntu ali complicated? Eno ye love story, eno ye show gy'otasaanyeko. Njagala kukiddamu okiwulire. Wali weesanzeeko mu relationship n'omusajja omuzibu n'omukazi nga muzibu, then this love story or this show is for you. Unfortunately, abantu abasinga bagenda okuzuula nti abantu baabwe bazibu. Ate saagala kubanga ntandika okusuna. Katusooke tugende mu love lab eno tumale okukubira ku Viola akasimu. Katukubire ku Viola akasimu. Nti kityo bw'obanga otuse ngendera ekirekeeyo. Nyongere oba mpozinge? Nyongere vibe. Ntyo ndabire nnyo Violet nti mutumidde bambi. Viola, waliwo ka message ke njagala okusomera wano, njagala okawulirize. Mpuliriza. Eri sweetheart wange omulungi omubwati Viola. This is just a reminder of how much I love you, my sweetheart. With you, I am happy. With you, I am safe. With you, I am satisfied. Njagala kujjukiza bujjukiza nti nno bye nkugamba buli lunaku nti nkwagala nkyabitegeeza ne kaakati. Viola, ologera wa mwana w'abandi? Katonda yabeeramu eyo ensonga. Really? Kubanga mama eno engeri gye bakwagalamu etuusa omumenya amateeka sweetheart. Bwe nnaakula nange njagala mbeere nga ba Viola. Nande mwagala nnyo. Bale manyi naawe ogenda ogamba nti naawe tuwayagala walabira awo. Era naye nalabira awo, but I think Katonda naye yaleeta, Katonda yasisinkanya abantu. Wow. Yeah, Katonda yasisinkanya era ye yatusisinkanya kubanga yandisisinkanyiza omuntu omulala nange yasisinkanyiza omulala oba kale alina bye yalina nange ninaye nalina naye onabavaawo ne tubeerawo. So abange Viola, wangi olowooza akamesagi kano ani ampadde okukakuweereza? Tewali mulala sekanje Kalosias. Abange erinnya nga likuli kumpi nga busungu. Of course, the second Tata Kirabo, Tata Agatha. Abange. Abange.
No, eziganja. Ate tuwayo aba awulira. Awulira. Naye bawulira naye abanga awulira. Ekusogera siyo naye alozi yasiba naye. Nange nkwagala nnyo. Akuvuga speed ye? Nange mwagala ya. No, kiki kuvuga speed. Kubanga olumu kye bagamba okuvuga speed omuntu bawa akamusanga nga wabeera akola ki ayagala akole ekimu akufuna. Naye omwami wange ndudde kale sirudde nnyo naye emyaka 95. Naye nno nkubuulireko ayinamu okweraliikirira nti waataba waliwo akayimba kange akapya kagamba nti tobeera nga kale wankoowa n'otoŋŋamba bino tebyali bwe biti kati kikyokuwuguka ebintu by'omukwano gwewala bibeeramu emiroboli nakikugamba nti ababamalako nago manya babeerako bye bakola nze gwe wali wabimmanyiza tekati ki ani akuwagulako gye sibeera naye tewali kubanga ayina ebibuuzo bingi nno nkubuulira ebibuuzo mbimanyi naye kati olaba ensonga ezo naye mbeera z'abaagala n'ekintu kyemugamba munaye tataagala oyo nkimugamba buli lunaku tufunanga obutakkaanya oba ekintu kyonna si buli omuntu aba yeetaaga okumanya kubanga si buli omuntu abeera musanyufu nti mwe muli ki muli bulungi era yakimanyi bulungi kubanga era olaba abaagala oba oyagala otya tewabulawo ki abeeyagala bebenyiiza abateeyagala mbeera temulizewese ngoba tofaayo ku munno kyakola ki kyakola ate ngoba tofaayo kuba oba tomwagala naye omuntu gw'oyagala yakunyiiza omuntu gw'oyagala yakola ekintu ekikuluma okuva emabega wonna wonna nseka njakonza mmanyi bulungi ne baba nga yanyiizanga nga mwogerako birungi mu bantu bonna ebintu banga twanyiiza ensonga era nga ffe tuzikola ki ffe tuzeemalira kati nyinza mugamba kiri kimwadde embeera eno bweri naye amanyi kimu nti mwagala amanyi kimu titeri musajja ku nsi yali akoze ankoledde ye byakola n'ekirala amanyi ekintu kimu nti nze kyennandimusabye mu mbeera eno tetulimu si buli muntu nti aba yeetaaga okukola ki okumanya naye nti kati Viola kyovulaba erinnya lyo njogeddeko limu lya Viola kati alina ebintu ebimusumbuwa alina ebifaananyi by'alina bannange biri biyinza okumwetuza nga alaba mujooga alaba alina gye muli mujooga alaba olina muntu mulala nkimanyi alimba nkimanyi nti alimba akutemako mugambo ali kutokomoka mugambo nkimanyi alimba naye amazima akimanyi nti akola ki kati mugambe nokuzamugamba kiri kimu sinazo kibi kyenkola wabula ensonga njimugamba buli lunaku omanyi jasobola kuba nti kati ebintu by'abaganda munaye ebyo tibyetaagako ate kati wuyo olina ku mpewo tibyetaaga kwogerera ku mpewo nga buli omu awulira naye nze kyemugamba bulijjo byemugamba yabimanyi byetubeera twogerako ensonga enkozesa ki ekozesa kinkola nkikola ku lwa bulungi bwaffe nze naye naani n'omwana waffe oba ne famire yaffe omuseera ebirijja kubanga ebbanga lye tumaze naye abimanyi nsaba abiyita ku mpewo za rediyo naye nga yakimanyi so nze kyenza mugala kimu agume omutima abeere musajja mugumu ekyo siba nkimugamba lunaku nti ba musajja mugumu olw'ensonga olina ki olina omwana wo nafuwa ate omwana wo anaakola ki n'ekirala kyabamanya kino nze sigenda sikola ekyo yekyalowooza kyenkola kubanga naye amazima agamanyi nti tandabanga like ebyo byagamba mbu alina ebifaananyi si bituufu naye amazima
naye kimu kimwagala wabula ekinkwesa kyenkola njagala tukyuse embeera gye tulimu ate tusobole okukulaakulana kubanga gye tugase nga omanyi muneeneraazo ennyingi weeyitirire nti olumu abantu mukola ki oba mba nkikozesezza mu binti musiriwala busiriwazi mwenna babiri olwensonga mubaavu kale nyinza oba nkikozesezza bubi bwentyo naye erina engeri gyebonoonamu onembeerawo nga mmanyi nti yonna etambulira ku mmwe babiri naye ne mweragira nti waliyo real life kubanga tulina omwana tulina omukola tulina okukola tulina okukola ebiddako naye buli wetubeera awo laavu nnyingi nnyo omuntu aba afunye omulimu agenda kukola nti nedda ogwo omulimu tokukola walira abasajja bajja kukwana olumu tewaba development awo yankitegeera kyengezaako okutegeeza mu ekyo nti laavu eyikirire ennyo olumu development ate tekola ki kuba nti oba oyagala owuliriza ekyagamba kubanga singa tubeeraku ekyo nedda togenda kukola ogwo omulimu abasajja bajja kukwanirayo ani yakufunidde omulimu alabika musajja ogutokola omulimu gwokola olwakubeera nange ogweguveeko naye ate nga awo olumu development tebyalawo ate nga mune tulina okukolerera sijjaokukolerera abaana so byenkola sibikola mu bubi sekanja kuba muntu yasibikola mu bubi naye mbikola ku lwa bulungi bwaffe n'effamire yaffe era singa lukimu kinaatereera naye kati nze neyanza ebigambo byo biwa essuubi n'amaanyi kati kyensaba ebintu by'omukwano long distance relationship obimanyi kankugereze singa njagala okwogera naawe ku video call nga olinga atali free nfuna ebibuuzo tonnenya singa nfuna ebibuuzo nga tebiina ansa nsigala nze nteekawo ansa ezange naye kyewunyisa siteekawo answers nnungi kati oteekeddwa gwe gwemba njagala oteekeddwa okunnyamba okubanga ansalinga n'ebibuuzo bye sinaba kubuuza oba kitegeera kakati gwe ekyaddondo gy'oli environment ndala ate naye gy'ali environment ndala kati yalaba ng'akweraliikirira nnyo okusinga bw'oyinza okumweraliikirira so nenze mbadde manyi bintu bitambulira ku kwesiga muntu kubanga olaba emyaka gy'amazima singa nali wakola bwenzi singa nabukola dda ate nga nkubuulira abantu bakola obwenzi nga bali smart I know nga bali smart nga saadde omusuubiza akantu konna naye ekajagana ebintu byakola bakukaleze si bibi naye ebintu byakola okulaga nti ansuubiriza naatede muprovinga nti si bituufu kati nange ebinyiiza nze nedda viola nkitegeera naye kati kyensaba otegere mu mbeera eno kummwe ababiri kuliko omulwadde ate kuliko omusawo naye chances ezisinga obungi ziri nti ye mulwadde gwe musawo kati omulwadde anyiiza ateekawo embeera zonna kati gwe omusawo olina kusigala nga oli soba okumanya kubanga okweraliikirira oli yasinga okweraliikirira kati oteekeddwa mutegeera ebyokwenyiiza oba okumunyiigira oli munyiigira akomyewo kyaddondo nga bebi wali omuvuga speed naye nga ate naawe ne muwanyisa n'omala obeera eri nga ye yaali wano nkukakasa naawe olaba omupiira bwe gukyuka so nze mbadde nsaba omutegeere ekyeyo okimanyi ajja kweronda akukubira emirundi ebiri ogwokusatu okwate alowooze nti emirundi ebiri egisoose obadde na musajja so ekyo nsaba okitegeere ate osobole okumutegeera n'okumuyamba naye anzaba mbyokwogera naawe kale mukwano oyinza okumbuuza nti omanyi okutera okuwudiisa abantu oyinza okumbuuza nti sozi gayi gwe boogedde yoyo ekituufu kiri nti viola gayi gwayogedde yoyo ebisingako awo it is a story for another day kkiriza tutandike love story eno wali obaddeko mu relationship n'omusajja oba n'omukazi nga muzibu katugitandike. Mr. Mo webale kutuweereza tukwebaza byonna byokola okutuzzaamu amaanyi okutubuulirira
bangi tukyusizza oba tuzibusa amaaso okuva ku eno channel nga ntandikira ddala nza okutegeera bayithawo okutegeera eno channel eyo eyasozimo nali ku Facebook kwe nasanga linki okwali love story ya Mr. S. So kwewe natapinga mu eyo link nenetta ku channel yo bannange okuva olwo kyampaliriza nti I don't recall omwezi gwe premieringiramu eyo emboozi ya Brother S naye okuva olwo kyampaliriza ndowooza okulaba love stories zonna ez'okuva mu 2020 lwansonga era waliwo bayithayo we wagamba nti tukuwolezaako ebintu ne kituufu nze nkuzuukukirako ne nkusiimuulirako ennyumba ne nkuwolezaako ebintu ne nkukolerako emirimu olunaku lulamba weyabayinga nga nkya nkozesa bu bluetooth nkyajinga wembuzaako mpaka almost kukuliriza stories zonna za myaka 2 within a few days. So ngatandika love story yange eno Mr. Mo ife twakulanga ewaka mami ne daddy naye nga mami ye breadwinner ewaka nga mami yakamala byonna nga emayiga ewaka weyabayinga buli kimu nti oba baana beetaaga ki oba beetaaga ki nga maama tho nga ne daddy yaliwo naye nga daddy ye muntu yali nga tafaayo tebimukwatako yali nnyo muntu w'abakazi nga ebyosigadde tebimukwatako nga abewaka. So twakola ne mami waffe nga yekamala byonna wa buli kimu nti school fees mmere buli kimu buli kimu nga ye mami yatukolera buli kimu. So yatuweerera kati Mr. Sozi nze ewaka nali nga nze mwana asembayo obunafu. Mr. Sozi nze nali munafu gw'olaba ku bunafu bwe nalina era nga mami wange ngamba nnyo mwana gwe soma kubanga eno ensi tojja gisobola ku bunafu bw'oliko eno ensi tojja gisobola. So mami yaŋŋambanga nnyo soma. So of course nalina okwongeramu amanyi kuba nange neekakasa nga nali munafu. Nze Mr. Sozi nga ne baŋŋamba koza bintu mbyoza nkaaba kusiimula ennyumba nze yange wenjisiimula yange yetatukula kozi ewaka twalinga emirimu tugikola wiiki. Twaliwo abawala 3 n'abalenzi kati abalenzi bo nga obwabi guba gwa kukima mazzi oluusi n'okulunda n'okutwala ente ku ttale nga abalenzi tebapaganya kuyingira mu kiyungu nga ne bakusanga mu kiyungu omulenzi bayinza n'omukubiramu tteke. So twabeeranga ewaka nze lwenjozeza ebintu ebyange bye bitatukula ate wali okulima nga nze nsemba enkya ne baŋŋamba ndutandikireko era ne ndusembako. So ewaka baakulanga baŋŋamba olina okusoma kuba gweno ensi tojja gisobola and of which era nagezaako n'ensoma kuba namanya obunafu bwange we buli. Kati mami yagezaako n'atuweerera ffenna nga buli omu munaye wookomye wookoma n'ogenda wookomye n'ovaamu n'okuwa bukoye naye nga ye bambi yagezaako tuweerera. So nasoma nemmala senior 4 ne ngenda ku college y'abasomesa n'ensoma obusomesa. Mu kusoma obusomesa we nabumaliriza nalina okufuna essomero. Awo love story wekinyusi wekiri. Kati wenafuna eryo essomero lye nafuna mu kusoma secondary kangambe nali ndi mu Mukono then okunoonya essomero lye nafunamu lye nagenda okukolamu lyali ku Entebbe Road. Kati eryo essomero okulifuna nti brother wange omu yali yasoma n'oyo director bali basoma bonna so nga beemanyi so kyanyanguira okufuna omulimu. So
kati bwe nagenda okukolako interview kwe nasanga oyo muganda wa director kati bwe nagenda we nasanga oyo muganda wa director tetwayogera nambuzaako bityo olwamala nenkomawo olunaku lwe twali tulina okufuna okukola meeting nenkomawo era oyo gayi nemusangawo teyali musomesa n'engeri gye yali nti ye muganda wa director so ku ssomero yabeerangawo. Bwe nakomawo olulala we twali tuzze mu meeting tulyoke tuddemu abaana batandika okusoma oyo gayi nga ndaba bannange afaayo nambuzabuuzaako awo obeera wa biki nagamba bakuŋŋambye oli baabawo yasoma ne director baŋŋambye nti waliwo akawala akava emukono ekitegeeza igweko nze yenze biki ne tutandikira awo olwamala ne tutandika okuba nga twogera n'oyo gayi n'atandika okuba amanda ng'era yamubimanyi sinza atamanyi kunyumya mboozi nja kubanga nzira emabega mpolampola wekyetaagisa okuggyayo like meaning. So kati ne tutandika okwedatinga mpolampola naye ng'ono gayi ono Mr. Sozi ng'alina akajanja, gayi nga yeematira, gayi nga yeepanka. Bannange Mr. Sozi nga twedatinga nga mbeerawo ne gayi kati before oyo gayi nalina gayi gwendatinga ku college nali nga nkyali ku college oyo gayi yali ali Kisubi yali ali ku university y'Ekisubi so ng'oyo gayi twedatinga nako oyabayinga nalinga ntoloka ne ku ssomero nantwala out nanambuza yalinga nambuza almost buli wamu nga ntwala out antwala biki so by that time gwe nalina before nga sinnafuna ono kati laba noono wajja wayingirawo oli already nga naye waali ne kati ono engeri gy'alina restrictions ennyingi kwegamba nga takuganya oba ki ng'ate alina n'ebbuba so enamba y'ono n'ensooka n'engisiimulamu eyo ono gayi gwe nalina ku college n'esooka n'engisiimulamu Mr. Sozi lwali lumu gayi oyo yali ankyalidde before even that yalina okubeera nga kaŋŋambe right now the two sporting nga red flags gayi oyo nzijukira lumu twali twogera ku simu nga twakwefuna nooza mu wiiki nga 2 bino bye twali twamanyira okuba kyokka ono gayi sina muntu mukulu by then yali tulina age difference ya just 2 years 2 years so oyo gayi nga twali tunyumya ku simu nga munaaba mukuba ekibooziwoozi n'ogamba omuntu naye naawe yasamira muli oba kitegeere gayi yaŋŋamba nze tomanyira tompise awo anti mumanyi gayi oyo yakula ne baganda be mu kibuga teyabeerako mu kyalo tabeerangako mu kyalo so he was like naye mwe bannange abaana b'omukyalo mwakola mutya kati ompise awo abasajja bamwe bemutera okwagala ababooda bemutera okugamba ebyo ebigambo by'ekisirusiru nze tomanyira biki gayi yayomba kumugamba kigambo kimu twa in a joking way nti oba namugamba tonsimikirako binnyo oba tonyasamira gayi yataakaka nakibuusa amaaso by the way nengamba wayinza abadde mu nsobi neneetonda ekyo ne tukivaako so kati enamba y'essimu y'oli gayi we nagisangulamu lumu twali tulina ono gayi muganda wa director twali gwe essaawa zino gwe twali naye twali tuli waka nga tutudde yakajja ankyalidde kuba yateranga kujja wange kwaze nalina baali bampa
ennyumba. So yali azze okunkyalira bannaye akasimu ne kalyoka n'essimu neevuga n'enjituga n'amala n'agiraba n'aŋŋamba eyo ennamba yaani gy'otakwata kanze ya mukwano gwange nagamba ezo simu z'ababbaabo kati wazikwata mu mutwe tozisevingako n'amannya gayi neyeekyanga n'atambula n'afuluma yali yakafuluma amasannyalaze ne gagenda kati we yagenda ku stage waalinyira booda okuddayo gy'abeera nange ne nfuluma okugenda okugula akatooki kuba amasannyalaze gaali gagenze omanyi okumusanga ku stage waalinyira booda ng'aliwo ate n'omuwala ate oyo omuwala baali bamuŋŋambako nti ye omuwala gwe namusanga datinga naye nga yaŋŋamba ex we beekyawa kyokka namusanga naye Mr. Sozo manyi okubayitako namakinga sure mulaga nti mulabye ne mmuyitako saabanyega naye teyanyega kyokka avudde wange ng'ayomba nti nina abasajja bentugira ku ssimu lwaki sibakwata kyokka ye ngenze musanze ayimiridde ne gwagamba nti ex we neesirika saamunyega namuyitako buyisi nengula tooki yange nenkomeraho era nembayitako ndowooza oba later on nemala n'alinnyo oba yakola ki saabuuza saanoonyereza nnyo olwo nga luggwa olwali olulala kati oyo yennyini gayi gwe nalina ku college nga lumwampita nga ngenda mukyalira ekisubi kati weyampita okugenda omukyalira ekisubi jjukira ono gayi already waali kati weyampita omukyalira ekisubi neŋŋenda bwe twakomawo n'aŋŋamba ayagala mmulage wa gyenkola ki gyembeera kati essomero yali alimanyi naye nga ŋŋamba tugende ndabeko ne woobeera biki ng'ate saagala kuba nga nkimanyi nti saagala okulaga basajja babiri wembeera bayinza okukola idinga so oyo gayi ne mugamba sigenda kulagirira gyembeera tukome wano twawukanire wano munemugamba gwe genda linnya weeyongereyo gy'obeera nange erinnya ŋŋende ewange bannange gayi yali amanyi ekkubo lyenkwata n'erinnya ly'essomero alimanyi we twayawukana neninnya booda nentuuka ewaka bane Mr. Sozo manyi okuba nga weebasse nga gayi we yali yagenda naye n'afuna booda n'emutwala ate ye ku ssomero okumutwala ku ssomero yasanga n'abaana b'ekisulo bava na ku kyaki waliwo abasomesa babatwala okukyaki nga ababuuza ticya Swandisa mumumanyi ne bamugamba ye nti bannange muntwale gy'ali maama nnyabo nga bamutwala nga bwaliwo abasomesa babiri kyokka abasomesa banozana bali abasomesa nga balina olugambo Mr. Sozi bali abasomesa nga babaza olugambo nga n'ow'emmindi alusenako n'akutamira n'atamiira wena era kasita namulaba bwe baakonkona ne mulaba nti bannaye bano abakyoli be baleese ono omusajja ate naye yali munozana namanya bumanyira nti kati ennamuso etuuse ku nnyonge bannaye Mr. Sozi gayi n'enkuba yali eri mu kufuuyirira namukubako eriiso limu neŋŋamba kati nno nzeefudde bano bagenda kunyumiza oli gayi balina okulusaasaanya ku ssomero lonna nga omusajja bwe yazze ewange ate n'alumanya oli n'abimanya si yayomba namanya bumanya nti zigenda kudda okunywa gayi namugamba awo wennyini ku mulyango namugamba funa noonya booda yakuleese ekuzzeeyo gayi saamukanya nakuyingira mu nnyumba nemugoba gayi n'agenda awo nnyini immediately nagenda okugenda ku ssomero nga batandise dda okukola meeting nga bakakasa nga wendeese omusajja ne mbagamba simumanyi wat bannange era bagambirawo oli gayi nti wange nakyazizaawo omulenzi ate nemugoba biki
Gayi yayomba Mr. Sozori Gayi ngayomba wali nzijukira n'okujjukira oyo Gayi kusomera wennyini ekyengulu waliwo library kati during holiday nalina abaana ba sister wange bembeera nawe ewaka so nga ngenda nembagulira katyuni za Sofia biki we bityo so oyo Gayi nagenda nemutuma cartoons ezo nga tazirina nangamba ngenda wenagenda nenfuna nenzigula mu tawuni nja zikuleetera Gayi oyo yankubirako ekiro ku ssaawa 5 nga ngamba cartoons zonna zireese ng'ono omwami waali bannange Gayi yayomba n'agamba naye gwe oyogera otya n'abo n'oyogera otya n'abo abavubuka b'omu library babeera omwo ne baasama oyogera otya nabo lwaki teweevaluwinga okubanga oli Gayi nga tayagala oyogere nawa boda owa mobile money oba ogenze kuteekako airtime oba kudipositinga ssente oyogere naye ekigambo ogenda ku dduuka abeera tayagala owanyisiganye ekigambo nawa dduuka oba bano abatunda ebyokulya nti ogenze kugula chapati mwogera asobola nakubuuza owa chapati oyogera naye ekigambo ki agenda kugamba ki oba kitegeera ng'oli Gayi yeepanka bannange and by then yali ali ku campus first year nno ali ku campus first year course ki civil engineer ali ng'ekyo kyennyini kimumala bumazi kugamba nze toyinza kubanga oyogera naabo ng'oyogera nange oba kitegeera neŋŋamba kati nonno Gayi n'asooka n'anvumira oyo Gayi eyali azze ku ssomero Gayi oyo ne mwesonyiwa ne munaaba mu ngalo oyo ne muvaako ono ye kwegamba nga Gayi ono omwami ye yalinga omuntu ayomba ng'omuntu ayomba ekirimu n'ekitaliimu kati lwali olwo ogwo mwaka nga gugwako I remember yali 2018 neggwako mpola naye nga yono Gayi atayagala kumanya nti tayagala muntu n'omu amanye nti oba either mwedating oba ki nti nga tewali n'omu akimanyi nga wetu in case azze ku ssomero tayagala kwegamba mweyisa nnomu biki teri n'omu ayina kumanya nti munanga waliwo ekigenda mu maaso eyo naye yali red flag naye nga sigiraba nga neebuuza maama kuba essaawa zino osobola okwawula nti munnange Gayi oli yali yangobako buli muntu olabako ab'emetro newakusomero nga kugamba mugenda kwogera ku ki oyina kubeera waka oba kitegeera oyina kubeera waka toyina kukyama wantu wonna toyina kwogera na muntu yenna ne ba staff members ayina okugamba kati oyo mugenda kwogera ku ki nga kwegamba abeera ayagala nga Mukama Katonda nga toyina gw'oyogera naye oba mukazi oba musajja oyina kubeerawo nga toyina muntu yenna gw'oyogera naye wova ku ssomero beera mu nnyumba yo nga kwegamba TV ne weba eweddeko ssente ne waba taliiwo kozi sigamba nti yalinga engeri yali yankyalira nga oba taliiwo wakiri omukubira essimu n'agikuteerako n'omusomera gundi koodi n'akugikuteerako naye obeere bamaking sure nti obeera waka nze nga nti otambule ogenda wonyumya naani teri naye kati era lwali lumu ono Gayi oba nebbuba lyali limusinga n'obukulu nzijukira era lwali lumu twali tuli waka nalina layini nga kuliko abantu abaali bansumbuwa kuba ba OBs kati ye muntu atayagala nti OBwo kazijukira ina OB wange yankubirako ab'oku college ne tunyumya yasirika n'anninda n'ava ku ssimu bannange n'asooka n'ankalakata
oyogera otya naabo kati muli mu bibuuzi byakukola ebyekisirusirusiru kati akugamba ki mweyongerako ki ebibuuzo ebitazimba gayi nga ayinza okukalakata neyakwalula nesiriira. So kye nakola nagamba ye nfa kinensi eyo layini nga ngikwata nga ngiwumuza nga ngikwata nga ngiteeka mu kasawo nga ngula layini endala neŋŋamba waayi obuteereetera bizibu kampumuze kye bayita buli kitonde kye bayita omusajja kozi gayo oyo nali mwagala nga mwagala nengula layini nga yiye yekka na famire ebyensi nembiwummula. Gaye engeri gye nali ntinze nga nkeera ku makya tukeera ku ssomero ku ssaawa 12 nga lwaba nkyalidde ye mmulekamu kubanga yalinga atera okugenda ku campus late nga mmulekamu mu nnyumba nze nengenda ku ssomero nenkomawo either ku break nga afulumye nenzigalawo like that kuba we yalinga afuluma yalinga azaawo buza kuba yalinga tayagala muntu n'omu amulabe so nga talina budde bubeerawo okupiipirira ku munyolo nti abiggala watyo nga zaawo buzza n'atambula. So kati eyo layini we nagiteeka mu kasawo we nalinga nvaawo we navaawo nga nalabika dda mu bintu byange neyeetakula gayi ng'agenda layini agijjamu ng'agitwala agissa mu layini mu ssimu ye. Ndowooza n'abaali baafedda emizimu egyali gyafedda bannaekwolo gyagolokoka ndowooza ne gikuba essimu bannanga abantu baalinga bamukubira essimu gayi yajja yankalakata bannange gayi yayomba weyamala okuyomba n'akwata na parking engoye ze n'agenda ate olwo nenzira mu kwegayirira nenzira mu kwetonda nodda mu kwetonda n'amala n'akomawo kati weyamala n'akomawo olwo ne luggwa kati lumu era abeera nemulega muleseewo abeera yeefulukutafulukuta ng'agwa ku dayale eyo oyo gayi gwe nali ndetingwa ow'ekisubi yali twewandiikirangamu nga mubibbe love stories what kwewaanira omwo nga tubyewandiikira omwo gayi yagwa ku ddaale ate nga mulimu n'ennamba z'amasimu ez'abaana b'oku koleji ba ex bonna we yagigwako yakanyugu ddaala yaginyugunya mu siiringi ate nza okukitegeera kuba naginoonya nali namba gye njagalamu ngenda okunoonya akatabo nga sikalaba kati lumu oba nali nnoonya ki mu siiringi nali positioning kozi yali single room ng'ekitanda ntera okukikyusa ne kitunulako eno luli ne kitunulako eri kati kwolwo nakiteeka mu position ya siiringi nga nkirinnyako nga ngamba yikandabe biki ebiri ne mu siiringi maama nga gye nasanga ne kaddayali bannange saakajjayo nakalekayo nagamba maama wanaddamu n'akalaba namanya nti yakanyugunyayo nensirika olwo ne luggwa. Then kati awo ne tutuuka 2000 yali 19 ne mugamba omanyi nze mpulira neetuuse njagala nze yamugamba nti nze njagala okuzaala nangamba okay Mr. Sozi nga tudda mu factory nga enoonya mwana nga tunoonya omwana ng'omwana alabika nga tunoonya omwana ng'alabika nga tugenda nga tugamba kiki ekigenda mu maaso nga tugenda nga mugamba oba tazaala wa biki nga neekyangaawo omusajja wattu akwata ekkubo ng'agenda Emmengo nga bamukolako eyo it's called bagiyita batya kale kwegamba ogenda ne bakukebera ogenda ne bakukebera okulaba oba ozaala oba tozaala and that thing is expensive naye yagenda
n'agikola n'ankomezaho results n'angamba nze bangambye n'okungamba nti esipaamu zenina zisukka ne ku zenina okubanga obungi bwazo zenina nnyingi nannyo oba okitegeera so kwegamba gwe weesootinge nenga Mukama Katonda ate neyo stress nejja netukola ki neŋŋenda naye nga ebyo byonna nga biri awo buli lwe tutundula vanilla Mr. Sozi nze nga nagula n'akapaketi ka HCGs nga buli lwe tutundula vanilla nga neekebera oba nfunye olubuto buli lwe tutundula vanilla neekebera oba nfunye olubuto natuuka bokisi namba kumpi neggwawo nga kumpi buli lunaku nkebera neŋŋamba ye bannange neŋŋenda omusawo for consultation omusawo naŋŋamba oba oyagala olubuto togenda dufuna ekyo kyekisooka olina okusooka n'oluggyako ebirowoozo kyonna ekinaaba kize sooka oluggyako ebirowoozo after a long period of time ojja kulaba nga luzze lwokka naye togenda lufuna lwa nsonga olwagala nnyo Mr. Sozi nga nva ku lubuto nga tweddira ku vanilla waffe nga twetundulira nga ebyolubuto twabivaako nali ndi awo nga tesefunye lubuto Mr. Sozi nasanyuka ngamba nti lumpe nga nkwata kasimu mu ssanyu eringi ennyo ntegeezeeko munnange we twali mu factory nga tunoonya omwana nga mwolugumiza essimu nga nzena n'essanyu erinzita nga mmukubira essimu nti munnange taata bino weebiti n'ebintu bye bivudde mu kulonda yaŋŋamba sinikira muli ebinnyo olwaleero nzigyeyo kankuleetere ssente ogenda olugye mu Mr. Sozi nakaaba nemubuuza kati bulijjo tuli mu factory nga naawe okimanyiiko bulijjo nga lwaki toŋŋamba nti munnange kinaŋŋamba nze baba wange yampeerera wanaamanya nti nnina omuwala ne gwe nafunisiza olubuto awo tajja kuddamu nakumpeerera biki wololololo ne mugamba nze sijja luggyamu ekisooka nkola ndi muntu mukulu nimugamba olaba ne nnyaffe yali omu naye nga tuli imagine like mukaaga ffenna n'atuweerera naye kati ate nga talina mulimu gwe yali akola naye olowooza omuntu omu agenda okuzaala omwana omu ate nga nkola n'okukola yagenda okunema okulabirira sigenda lugyamu ngenda mmukuza ng'asirika ng'asooka azira nga tajja kumala wiiki nga 2-3 tajja nga nsirika nga nkuma nga mbeerawo nga nkaaba nga gamala ganzigwamu ganzira ku nnomo bannange kati olwamala nga nsirika nga neebeererawo nalina oyo anti yalinga metroni w'abaana nga ngumyawo ati mpolampola nga mbeerawo nga nsirika olwamala nga akomawo nga tubeerawo awo mpolampola kati olwamala kati by the way ate kati wenafuna olubuto ate ne mukyawa nze nga saagala vanilla olwo nafuna olubuto nga saagala vanilla nga simwagalirako ddala ate ekyo nakyo nga kimunyiiza nga agamba kirabika nina abasajja ye gwe saagala nina abasajja bange abamuntundula kati mbu ye gwe saagala cause ate I remember olubuto luli myezi ng'ena nga sikyayagalirako ddala kati lumu nankubira essimu naŋŋamba ndi kuva ku kampasi ndi Wandegeya naye nzija bannange namugamba totawaana kujja mpulira saagala nga mpulira kugamba kozi we yalinga ajja ngewaka ayinza okutuuka sanga 6 ogw'ekiro kwayavanga ku kampasi n'agenda mu discussions nga ayinza okujja ssaawa nga 6 ate wajja ssaawa nga 6 at times omufumbira bw'oba tomufumbidde wakiri n'omukolera sandwich kati kwegamba oba byonna
omanya bigenda kwetuumako kati ate banaye nga mugamba tojja saagala biki nga ngamba ngenda kujja nze nga mmanyi asaaga nga mugamba tojja banaale oba yajja oba teyajja saabitegeera namala nankubira essimu nagamba ggulawo nze ne mugamba onnimba tozze onnimba kuba nagambye tojja saamanya oba yali azze oba yali annimba gayi yakeera ku makya ng'aliko n'obumansuka yankeera 12 nankonkona nagamba nzijja ntya n'ogaana okunzigulira akyabika mu nnyumba wabaddemu n'omusajja akyabika omusajja yagaanye okunzigulira kino tekibangawo nze wano sijjangawo kukozi yateranga kutambulanga kiro wano nga teyagala bantu bamulabe kati awo nga era nga ankubira essimu nti munange ggulawo nenzigulawo kati nagamba nze nkimanyi wano nze alina okunkonawo nzeka ekiro sigambanga kuggulawo ng'ate sizze kuba nkimanyi oli muwala ate wano mbeera nange nkutiisa kozi twali mu tawuni ku Entebbe Road okwo ng'akuga munnaye abantu bayinza okuyingirira so siyinza kugamba nti ggulawo ate nga siyenze naye gwe waganye okunzigulira wabaddemu n'abasajja bo naddamu n'apaakinga buto ebibye buli kimu n'akitwala this time round nga bannange nga ye muntu ayinza okujja ku ssomero kozi yali muganda wa director ng'ayinza okujja ngoba alina byaleeseewo oba naye nga bannaawe mutunulako ate yayina perfume Mr. Sozi nga gayi ne waba tannayingira ku gate manya nti yeye omutima gwonna ne gunzigwamu wetwa nendwala ne pressure nafuna ne pressure nga ndi lubuto omutima gwonna ne gunzigwamu wetwa just kuwulira perfume ye nempulira nga nze nandi restless nentuuyanirira yekyanga yagenda kyokka ate we yamanya nti yekyanza agenze nga makinga sure almost kumpe buli lunaku ajja ku ssomero buli kugamba oba nnume bannange stress eyo yampitirirako olubuto lwali lwogweza mu myezi 6 ne lwagala bayibaye n'okuvaamu nava ku ssomero nengenda nesaba off nengenda mu ddwaliro kati kwolwo olunaku ate naye yajja ku ssomero nagenda mu ddwaliro ne bankolako ne mala nenzira ewaka saddamu kukola olunaku saakola nenkeera kati we yajja ku ssomero n'agenda mu ofiisi n'abuuza doosi ticca so and so aliriddawa nakoye ataliiwo yasabye ali off mulwadde olubuto lumusumbu omulwadde taliiwo nali ndi awo Mr. Sozi bwalina budde bwakiro mbujjukira bulungi nnyo yali ssaawa ng'emu ndi mu nnyumba yange kuliko TV yange ngalamidde kaliri nga mpulira omuntu akonkona era bwe yakonkona namanya nti ateeka kubanga yeye omutima gwanzigwamu wetwa nagamba bakulu nazze kuyombera ki Mr. Sozi ovanga ku muntu ayomba bakulu nagamba bati kulu nazze kuyombera ki ate bakulu nakoze ki Mr. Sozi ng'oli nze ate by the way nze gwolaba nnyumba naye nze siddangamuko kuno gayi kyokka nga imagine nkugambye just tulina age difference ya just ya 2 years kuba yeffe be bantu bewandisanze nga tusobola okwesika ebitogi nti nga ayomba naye nze ng'ayinza okuyomba n'entuula ku kitanda we nti Mr. Sozi nenkaaba naye nga siyinza nakumwanukula kigambo nti oba nnyo oba ki ng'ayinza okuyomba Mr. Sozi ovanga ku musajja yomba bino bye mugamba nti abakazi bayomba simanyi nakuzuukusaako ne mu kiro muyombemu simanyi nakukeererako ne ku makya muyombe omusajja oli ye muvubuka oli ng'ayinza okukalakata nze nga nkola gwa kukaaba nga nze lyonna ebbanga lye namala naye sairaisingako ku ddoboozi lyange simuddanga namuko era simuddanga namu era tayinza nakwogera nti oyo omwana yanziramu nga nze nakolanga gwa kukaaba nga kalakata
nali ndi awo ng'asonza omutima ne kunsigwamu ne ngamba bakulu n'agenda kuyombera ki abakulu nnakoze eki mukama ng'ajja nga mugulira ng'atuula ku buliri ng'ambuuza lwaki tewakoze kanze ndi mulwadde nangamba ki ekikuluma ne munyonyola ne ngamba oke kati owulira otya kanze bannange gwoyo nogennyini owange gwemmanyi owuno omulala nagenda okulaba ajjeemu engatto engoye nga nziwanise ng'ayingira buliri nga yeebaka konze wangi maama olwo nga tuddamu tutereera naye nga yono gayina mala nali olubuto naye nga takusaasira nako kwanze nakola mpaka olubuto nga lwa myezi 9 nga wendi ku ssomero nga nkyakola naye nga yono gaya takusaasira nti oba ki ng'ayinza okukuleetera engoye engeri gye nali sibeera naye ayinza okuleetera engoye za wiiki nnamba bisaaso zinatuuka nga sikyasobola kutama kwoza ate mbeera bizi embeera ku ssomero naye nga naye akuleetera engoye ze nga oyinza okwoza engoye egamba sikyasobola kutama oluuto oli myezi 8 almost sikyasobola kutama naye nga tayinza kusaasirako nti omunaye sijja muleetera ngoye akuleetera engoye olina ozzooza okitegeera ate lwali kulwa nga lockdown eyingirawo lockdown nga tennayingirawo baitha weetwa natuuka nga njagala okukola shopping y'ebintu nga mugamba ssebo munnange nno njagala kola shopping yangamba kimu nagamba olubuto olujja muno ngamba ojja dusobola siina yadde n'ekikumi sente nange ninamu za transport wa campus antwala buli lunaku kozi yalinga kaŋŋambe yalinga abeera ku Entebbe Road naye nga alina okugenda ng'agenda ku campus buli lunaku kozi nga oluusi ne discussions azikola ng'agenda ku campus olumala n'abatalinayo lectures agenda eyo mu 10 yalinga gye bakolera discussions zaabwe kuba yalinga head wa group so ng'alina okugenda nga buli lunaku yalinga yeepanka naye maama nga okusoma first priority ye bambi nga ngamba nze sirina ssente wagana oluuto olugjamu buli kimu nga buli kimu ojja kyesobolera gwamanyi nessasozi nengamba luno nga nkwata ssente nga ngenda neekolera shopping yange nakola shopping yange ng'eggumira nakwata emitwalo nga 4 nengenda nenkola shopping yange nengireeta najja n'abiraba n'agamba nannange abantu mulina ssente bw'atyo weeyogera ng'abantu mulina ssente konze kale taata tewali buzibu nensirika nga lockdown awo ngejja kyeyakola ekyamaanyi ennyo yampayo emitwalo 10 nangamba ngula ensawo ensawo y'omwana era nange nengikwata nenyongerako emitwalo 5 nengenda nengula travel bag nengula travel bag ey'omwana nga yalimu okubeeramu bintu bya mwana byokka kanze kale it's okay so kati awo lockdown ngejja lockdown enzijukira yajja ngebulayo ndowooza wiiki 2 nzaale so we yajja nenzira mu kyalo ewaka era wayitawo wiiki 2 nenzaala nga nzizeeyo ewaka mu lockdown isitasozi we nazaala yali yampa amanya ate oyo omwami okukuzzaako emabega we twatandikira okwedeetingira awo oyo omwami yagenda anoonye empapula like CV yange yagenda n'afankuula CV yange yagamba ye tadeetinga muwala musiru alina okumanya
performance yange yali etya mu P7 senior 4 bwembadde ku college mu yeta dating muwala musiru kumuzalira mwana musiru akitegeera ekintu ekyo mu yeta dating mukazi musiru kati we yanoonya CV yange neemubula awe nali nga ndi lubuto yaŋŋamba nzaabula bannange ogeza n'ozaala omwana omuwala omunoonyeza kitaawe jjukira olubuto yaŋŋamba dandujjemu kyokka kati wanaŋŋamba wozaalira omwana omuwala omunoonyeza kitaawe era nampa amannya ga mwana mulenzi Mr. Sozi nasiibanga nsaba nze gwolaba nga nsaba omwana abeere mulenzi from day one mukama n'akinkolera nenzaala omwana nga mulenzi Mr. Sozi kati ate nzijukira by the way olunaku kati before kamazeeko emabega kati olunaku wiiki gye namugamba nti ndi lubuto nzijukira namugamba oba lwali na lwakusatu emabega ku weekend nali nagendako okukyalira brother wange ku ssomero kati olunaku lwe nagenda okumukyalira gayo oyo yankubirako essimu brother wange ng'ali mu kujoogererako kuba twali tugenze okumukyalira twali abantu nga bana mami sister wa mami nange ne brother wange abalanga ffenna tugenze kukyalira last born waffe oyo so gayo oyo yankubirako ku ssimu ne sikwata kati we saakwata n'asirika era we yanaddayo naŋŋamba gwe kati manyi w'ogenze eyo mu kyalo obadde olina obwo obulenzi bwammwe bwe mwatandikirako eyo mu bwalo manyi temwenyinyala teweewa kilaasi kati oyinza n'okuba obadde olimu eyo oli mu bwenzi olina obuvubuka bw'eyo mu byalo obuvuze bwa booda era we namugamba nti ndi lubuto we nali nkomyewo wayitawo ng'ennaku 3 ne mugamba ndi lubuto yaŋŋambirawo olwo olubuto walugyeyo mu kyalo mu busajja bweyo gye nakubiriranga essimu nga tokwata lwaki olufunye kati nga wakava mu kyalo ewammwe nensirika so era we nali olubuto gayo ono yaŋŋamba wozaalira omwana mutwala ku DNA nga walunaku lumu nasabanga mukama katonda ninga mukama katonda singa nzaala DNA results singa nzaala omwana nga mulenzi singa nzaala DNA results Sozi nga ntuuka nga nzaala mwana nga mukama katonda nnyamba nga nzaala omwana nga mulenzi nga ate nga abeera nga mulenzi nga ddala DNA results ng'omwana yafaanana kitaawe neyeereka atyo maama nnyabo nawulira ng'omutima gwewedde nawulira nga nsanyuse nga mukubira essimu nga mugamba nti munnange nno nzadde ng'agamba kaale Mr. Sozi twali mu lockdown sikola oke naye ekituufu yali takola nti ffenna ensi yonna yali mu lockdown ne Mr. Sozi ennaku yannyonka nze yali yeewaga jjukira tuli mu lockdown eyali yeewaga Mr. Sozi ennaku ketandika okunnyonka omwana wange yakaaba mu kukaaba ne baŋŋamba jjukira lockdown teri yadde ne wirubaala etambula nazzeeyo ndi mukyali waffe emukono gayo ali Kampala teri yadde ne wirubaala etambula omwana akaaba ng'era omanyi abantu b'oku kyalo nti oyo omwana akaabira kitaawe akaabira linnya akaabira kino nga buli omu wa ku kyalo akugamba kike naye nga n'ogeza omukubira essimu n'omugamba naye munnange nno baagambye kino akugambirawo ffe tuli balokole nti oba munnange nti omwana akaabira linnya akugambirawo ffe tuli balokole ebyo bya kisiru nze toddamu nabbiŋŋamba abantu b'oku kyalo nze toddamu binyumiza ebyo tobiŋŋamba ng'ayomba Mr. Sozi omwana yakaaba nga nsula ewaka nga nze ne mami nga twebaka mu shifts
nti munange nno omu yasooka naye bakuba kuva ku ssaawa 3 nga saa mpaka saa 6 n'omulala naye bakakuva ku 6 ku 9 n'omulala n'addamu n'azuukuka. Omwana nga yagaana okwebaka, omwana akaaba naye nga nebamugamba kati nno oba engeri gy'atasobola ku accessinga kitaawe enno kitaawe ayogere naye ku ssimu yadde mwana muto, omwana ajja kuwulira eddoboozi lye. Banaye ng'omwami ayinza okuyomba oli gayi ng'ayomba, bannange ayinza okuyomba n'owulira nga naawe emirembe gikuweddeko n'embeera nga ebyo sikyabimunyagako nti omwana ayinza okuba akaabira kika kye oba ayinza okuba akaabira linnya ate ye we yalinga amutuuma ye kennyini ye yamwetuumira, yamutuuma nga omanyi abalokole amannya ge batuuma batuuma bamukisa baani era ago bwe gato ge yamutuuma mukisa n'amalala. Mukama Katonda nalaba omwana yakaaba mpaka ku myezi 4, mami n'angamba manyi gendako ewa jjajjawo musooke nange munviiremuko. Naye engeri eryo n'ebbanga gayita mpa yadde n'ekikumi ndi waka just mami buli kimu ate kati yaddamu n'anzaala buto n'omuzzukulu, mami yabagulira buli kimu kyokka ate nga nange wenfuna nange ampayo akasente. Omanyi we ngamba mami mugamba dadi gundi yampadde ssente zino zitubeeremu tugule amata, naye nga tanampa yadde n'akabiibi byako 10. Naye nga buli wenfuna newaaba kwegamba obanga newaaba brother wange nga yazimpadde nga mami tamanyi, mugamba omanyi mami tata gundi yampadde zino ssente zitubeeremu, bambi mami n'asanyuka. Naye ng'oli tanampa mami n'angamba mumanyi nange mugendeko ewa jjajja wammwe. Mami nengenda ewa jjajja. Onzijukira bwe natuuka ewa jjajja ne omwana nasulawo olunaku lumu, omwana nasula ng'akaaba. Manyi bano abantu abakulu beeyogeza kati waaliwo abantu awo ewaka ewa jjajja nga wajjawo abantu bangi nga yina emikwano mingi muntu w'abantu neyeyogeza omwana wa muzzukulu wange asula akaaba. Jjajjukira nze mutabani wange aba muyita maama, nagamba mutabani wange asula akaaba oba nange mukolere ki, nga bamugamba ayinza okuba akaabira linnya. Kati kye muba mukola funa omuntu eyeddira oyo omwana kye yeddira amukole ki, amutuume erinnya ajja kulikkiriza. Era waliwo awo omusajja yalinga atera nakuyitawo lwaggulo, jjajja yamuteegera ku kkubo nga bamugambye nti oyo omusajja alina okuwa omwana ssente, alina okuwa mukisa ssente amutuume n'erinnya oyo, naye alina okuba nga yeddira kimu ne mukisa. Kati era oyo gayi yali ayitawo olweggulo, jjajja n'amuteega n'amugamba Katende jangu ontuumire omutabani wange erinnya. Bannange we yamutuuma erinnya namutuuma lya kitaawe ery'ekika, nze lye namugamba bamutuume. Ate nze naakola ki nga bamutuuma erinnya ng'omwana Mr. Suze omwana ng'asirika, kati laba lockdown bataataamuuko mukisa nga alina emyezi nga 6 nga bataataamuuko maama nnyabo. Neŋŋamba naye ono omwana kamutwalire kitaawe amulabeko. Naye wulira nze alumirirwa kitaawe nga mukawera nga mugamba njagala kuleetera ku mwana omulabekooko, ngambuuza omuleeta waaki, eno okimayo ki, biki lwaki tobeera eyo, oba okitegeera oba ng'alinga nti nze ngenda mulabisa nga ninga agenda omulabisa ninga ki, nze eno tojjaayo. Nagamba ono tajja kummanyiira nze Mr. Sozi nagenda mu lockdown nga nina kilo 71. Ebyo ebiseera omwana nga bizize emyezi 6 nga nina kilo 54. Naye nga mbuuza ki stress ya mwana na ya musajja, ng'olinga ne ku ssimu akuvumirako nga neesitula
nga ngenda nga ntuuka waka nga mukubira essimu nti munnange nze nonno nzize ojja n'olaba omwana wo. Ate ng'omwana wange bannange ye yali munene, yali myezi 6 ng'ali mu kiro nga 12 nga munene nga kirungi. Yaŋŋamba gayi yajja mbu naye nga neetegekedde kunvuma lwaki nazze ate nga yaŋŋaanye. Ekirungi ky'oyo gayi yali ng'ayomba naye nga tayinza kukuba, teyankubako, tanteekanga nako yadde n'oluyiro yadde okunsongamu. Naye nga kuvuma ng'oli akuvuma nakuwa ne risiiti. So oyo gayi ng'ajja yali mbwazze nga neetegekedde okunvuma lwaki nzize nga teŋŋaanya okujja. Bannaye Mr. Sozi gayi olwantunulako yaŋŋamba yeggwe oba si yeggwe. Mr. Sozi nga nakogga ng'engoye terwali nalukyantuuka ku ngoye zange. Omanyi bwe yaŋŋamba ye nga wakonziba. N'abasajja bamanyiira embwa eri yamanyiira. Yaŋŋamba gwe nga wakonziba, alaba wena w'otunuula tolya ng'okunduze tolya. Yaŋŋamba ekirungi bwa kasitooli wammwe singa obadde waffe bandigambye nti tukuma emmere, naye kasitooli wammwe gwamanyi. Ng'adda ku mwana we ng'asooka ate ng'adda ku mwana we. N'aŋŋamba ye ng'otunula oba omwana yakumenya mugye ku mabeere yakukutudde wati okukumalawo. Ekyokuna kituufu nfaanana bubi. Nga nfaanana bubi nga in fact saatambula nakutambula nga nsiibamu omwo mu nnyumba nga saagala na muntu n'omwandabe kubanga bannange nga kituufu ddala nakundugga. Namalawo ennaku ndowooza nga 4 ne nkwata ekkubo n'ensirayo ewaka. Kati muka director muganda w'ono taata Mukisa yali mukwano gwange nnyo, kati nalinga mbimunyumiza nga buli situation buli kimu ekigenda mu maaso nkimunyumiza. Kati lumu n'ayita oyo abeera mulamu we, n'ayita mulamu we n'amubuuza n'amugamba naye maama omukazi gw'oyisawo otyo omwagala tomwagala? Mr. Sozi amanyi oyo gayi we yagamba mulamu we. Yamugamba nti oyo omwana nze simwagalanga nako, oyo omuwala simwagalanga nako, simwagalanga nako. Omukazi n'abiŋŋamba Mr. Sozi nakaaba. Mr. Sozi naggwamu amaanyi. Nawulira nga nkutuse. N'aŋŋamba singa oba abadde ne ssente obasanga nandibadde mwagala ng'alina ssente. Kyokka ate kye nali neekakasa kuba nze nkimanyi, kye nali neekakasa nti sigamba nti oba ku kampasi yalinayo omuwala, kuba oyo gayi yankwatako olunaku lumu n'antwala ku kampasi n'ansooseza eyo mu 10 mu ebo gy'alinga akolera discussions ze mu banne n'ankola ki n'abandaga bonna banne n'antwala ku kampasi n'anambuza kampasi because for real it was my first time. N'anambuza kampasi yaabwe n'antwala wano n'antwala wa oyo gayi nga ye muntu ate nga yeepanka nga ye muntu ayinza okukubira essimu ewaabwe balina ku ssente cause muganda we is a director with 3 good schools mu Makindye, very good schools. So akasente weekali nga ye muntu akwata emmotoka n'amanya nti waliwo oba nzijukira lumu ku bali abavubuka ba library beyaŋŋamba beyanvumira yankubira yajja ng'avuga emmotoka n'agipaakinga mu maaso ga library nga we bali bonna abavubuka n'ankubira essimu n'aŋŋamba jangu twale auto nga wapaakinze. Yajja oyo gayi
yajja ng'angulidde n'engatto, yangulirayoko engatto gyali emirundi 2 ne skirts emirundi 2. Yangulirayoko obuntu awo. So najja ng'agipaakinga awo, oba kugamba ku balumi oba kubalaga ki banaye simanyi, naye nga ye muntu akutwala out owakaŋŋambe yalinga atera kuntwala waliwo kwalite y'esseguku, waliwo supermarket yeri ez'esseguku awo ayambukira ku roofing eya quality n'okola shopping, either n'akutwala ne ku Nikani n'olya embuzi bwebityo ekiro n'amala n'akuvuga n'akuzza ewaka. Out ebeera ewedde ebeera ewedde mu gattiibwa okubazzaayo emabega. So olwamala nabeerawo ennaku ntono nenkwata ekkubo nenkomawo ewaka. So kati we badde ndi walinga oyo omulamu yalinga ampitako wife, yankubira essimu n'aŋŋambako wife nkubuulire, omanyi munno bw'aŋŋambye wati ne wati, aŋŋambye takwagalangako biki ololololo, era ye tayinza kwagala, tayinza nakuwasa biki konze agambye eki maama. Jjukira tampa yadde n'ekikumi, tayina kyampa kyokka yangobako buli kasasiro buli kantu konna. Omanyi okubanga Mr. Sozi wasigaza omuntu omu nga kati k'ekibiriiti nga toyina yadde niwe weekwata ku bisubi, yoli gayi nga simanyi oba yakimugamba mu mbeera ki, oba yali tayagala kuopeningira oli kituufu saamanya, naye we yakingamba Mr. Sozi naggwamu amaanyi. Nawulira nga nkutuse, nawulira nga ninga nkubye inchi 6 mu mutwe, nti gayo byonna yalinga abikola byonna, naye nga mpulira nze mwagala, banaye nga mpulira namutegeera, nze nga newanvuma mpulira ng'ebitandya ewaka bonna nga bamutya nenze nga tebindya, banaye nga mpulira mwagala, nga mpulira namutegeera. Gayo ono ng'asirika nalaba tekimalidde, omwana wange we yaweza omwaka nga gumu, gwali omwaka gumu n'emyezi 2, nengenda nenkozesa passport awo eryo nali bbanga nyinza okuba nga mu eryo nebbanga ng'oyo omwana alina eryo gyonna omwaka gumu n'emyezi 2 ayinza okuba yampaamu emitwalo 5, naye nga nze nalinga neeyiribira ebyange nendeeta ssente waka nempa mami nemukakasanga taata w'omwana wazimpadde, era ng'ewaka bamwagala bitya. We natuuka nenvaayo e Uganda, we navaayo nentandika eno okukola, namusiibula yakisanyukira nti munaye genda okole, oba bitegeera genda okole ssente zo biki wololo. Yadde oyo gayi yalinga tampa yadde n'ekikumi, naye teyansabaako yadde n'ekikumi n'okubeera nti mbadde ku kyeyo naye tansabanga nako yadde n'ekikumi. So we nabeera eno nenkola kati lumu nga ntuuka nga mmubuuza, naye kati naatera okudda, oyimiridde otya, tukyeyongerayo oba wakita? Cause by the way okubazaako emabega katono we najja nali yali December, nzijukira zaali December nga 23, nga mmaze okujja eno nga mmazeeyo n'omwaka nga mulamba. Ng'era okuva we naleka ewaka omwana gaayo oyo nga takubirangako yadde ne mami n'essimu, nga ne w'omwegayirira nti nno munnaye kubirako nno ku mami essimu, kale awulire nti munnange nno omukubirako ku ssimu, ne woba tolina ky'omuwadde naye omukubire ku ssimu, ng'akugamba ye tamanyi we boogera na bakadde mbwe ye tamanyi we boogera na bamaama b'abantu.
ate ng'oluusi osanga kituufu kubanga ye engeri gy'alingayo ewaabwe ye last born. Ye last born ate yakula ne baganda be, teyakulirako mu kyalo. Era wowulira ng'ayogera ne nnyina, owulira ng'ayogera ng'amukyunga, ye muntu alagira nnyina ekintu n'oga Mukama Katonda ono alagira nnyina. Oba ng'ayina gy'ayagala okumutwala mugamba gwe maama kola kino nekino waalwira amugamba nze maama yitawo tugende oba okitegeera. So yaŋŋambirawo nze simanyi we boogera na bakadde era nze siriyogera na maama wo. Nga nze mpulira njagala waakiri alabe ku mwana omanyi. Cause I remember one day nakola naye ne program ne mugamba omanyi njagala bakuleetera omwana omulabeko. Nze mpulira nga kinunga, mpulira mbeera njagala alabe ku mwana we. Nemugamba nemukati brother wange yali alina okumutwalira omwana, yali agenze ku ssomero. Ne ŋŋamba maama twalira taata omwana amulabeko, taata Mukisa amulabekooko. Mami teyali mubi kati nga tupulaninze nti ayina gwagenda okumuwa amumutwalire, nga mami agenda kutwala omwana akome kangame nga kubatabata waliwo agenda okujja mupiikinge amutwalire oli. Naye nga balina kwogerera ku ssimu ya daddi wa Mukisa ne maama nnyabo. Omanyi mami okutuuka mu tawuni akubira omusajja amubuuza oliridda wa. Oyo omusajja sebo yagaana okukwata essimu, daddi w'omwana yagaana okukwata essimu nga mami amukubira kyokka ng'amuleetedde omwana. Okuva olwo nagamba maama tuuzanniyo ewaka, omusajja mwesonyiwe eby'omwana oba amulaba oba tamulaba mwesonyiwe mbyesonyiwe mbivuddeko. So yalina 23rd kuba birthday yoyo gayi ebeerayo 24th, kati yali 23rd. Nali nyimiridde na ku sinki ya Muwarabu ne mukwoza bintu. Gayi omanyi Mr. Suzy ndowooza Jinja Road omumanyi. Ife waffe okugenda ewaka tubranchingira off Embalala. Gayi yankubira essimu ng'ali ku Ssente High. Omanyi Ssente High just ka distance kovaako okutuuka Embalala. Just dakiika nga 2 yankubira essimu ng'atuuse ku Ssente High n'aŋŋamba ndagirira ewammwe ŋŋenda. Mr. Suzy nawulira ng'omutwe gunnuma, nawulira nga nninga ensanafu ezintambula mu bwongo. Omanyi okuba ng'omuntu oludda okwogera naye tolina programu naye naava eri out of the blue mbondagirira ewammwe ŋŋende nze njagala kugenda kulaba mwana wange. Bannange Mr. Suzy nagamba naye kikino nali sina kyakola nga mulagirira nga ŋŋamba kyonna kikiri oba atuuseyo atya. Cause okuvuga ate okati okubranchingira off awo ovugako dakiika ntono nnyo ng'otuuse ewaka. Within 5 minutes nga ŋŋamba omanyi ntuuse. Otuuse Mukama yennyamba ng'anfuna gwenkubira ku bali online. Nagenda nenoonya abali ku Facebook. Ani ali online ali e Uganda ayinza okunkubirira maama essimu ne mugamba nti munnange nno owakabi mu bwakabi atuuse. Maama nnyabo ng'anfuna ali online nga bamukubira essimu nga nkubira essimu mami nga bamugamba nti munnange nno omukoddomi wa paakinze abo waggulu azze kulaba mutabani we. Mbuuza kati kiki ekyali emabega w'obutaŋŋamba nti oba obutaŋŋambirawo before oba okuŋŋamba ng'ebulayo dakiika 5 atuuke ewaka. Mbu yali ayagala asange omwana we ng'addugala, omwana we ng'ali mu bigere, omwana we nga mbu embeera z'omukyalo nga yasenyuuka enviiri. Who does that bannange? Mbu yali ayagala amusange ng'atunula bubi amutwale. Bannange omusajja yali yabaza akamanyiiro nga tabalagala asiiwa.
Ekyanyamba yatuukayo baali nga ewaka nti ewaffe kugamba era okuva awo naawe tubranching off era niwe tubeera katawuni tetubeera mu kyalo. We yatuukayo n'agamba ene wamwe mbadde mmanyi kyalo naye si kyalo nnyo neggwe yangamba neggwe walinga otunula ng'alimu ekyalo naye wamwe si kyalo. Wamwe si kyalo kyokka mmwe walinga otunula ng'alimu ekyalo walinga okola ebintu by'ekyalo nga manyi wamwe oba kyalo naye si kyalo. Mukama yanyamba yasanga omwana wange atukula ng'ali mu ngoye ennungi ng'ali mu clocks. Sister wange yali yamugulira clocks nga bamutemyaka ekimemeya kiri ekyalagirwa nga he was looking so good. Gayi n'asooka neyeebaza ekyasinga okumalamu amaanyi simanyi motoka gye yagenderamu naye mami yanyumiriza emmotoka yagendera mu motoka etemya ng'omuntu n'abatwalira ebintu ye maama kuva dda nga ye n'oyogera ku mukoddomi w'atabuka oyogera ku mukoddomi w'atabuka amwagala bitya bo tebamanyi empisa ze kuba nze siina lunaku na lumu lwe nagambako maama nti munange nno dadi mukisa ali ABCD esaaki mugambako era tewali waka amanyi empisa mbi z'oyo Gayi. Kati oyo Gayi ng'abatwalira ebintu ngera womanyi ebintu by'ekyalo bannange. Maama ye yali owakabikwolo ku kyalo jogera yali towards Christmas omukwaleesa ebintu munange eno buli everyone was like tata omwana oyo ng'afaayo bambi afuddeko bambi akyalidde oba ebitegeera ndowooza agalinnya gye gava. Kati ng'amala ng'agenda okuva olwo oba omwana we kwolwo n'amusanyusa waayitawo katono ng'agenda ajjayo omwana we ng'atandika kubeera naye ng'agamba onoogwo nagwo omugugu ngwetikudde kubanga omwana ne we yalinga alwadde of course nze alina okukeyaringa. Kati ebyo nga biba bikyali awo wenjagala okumpeera ku magezi waliwo wano oba okumpa bulamu oba okuŋŋamba nzireyo oba siddayo. So natuuse namugamba nno munnange nno naatera okudda ndi eno naye era nga mpulira nga omutima gwagaana okukola ki okumuweweera naye nga so kati oyamaze naŋŋamba we namugamba nno naatera okudda tuzze ku mwana omanyi we yaŋŋamba gwe nze gwe okuddamu okuzaalamu omwana owokubiri oyina w'okomawo eyo koosi gye wakola nze sigyagala oyina okuddayo n'ogenda n'okola digiri ewa ogenda kuddayo okole diploma oddemu okole ne digiri ndyoka oba oyagala nkuwase ndyoke nkuwase ate oyina okuba nga oyina ne ssente. Saagala abakazi baavu ate saagala abakazi bataasoma nze nkulaba nga ataasoma. Nemubuuza maama wakandaba nti munange saasoma toyinza kunzaalamu nga wasobola okunzaalamu olina ŋŋamba kiri kyaggwa esaazo sikyayinza kuddamu kuzaala mukazi ataasoma. Nemubuuza nze saasoma naŋŋamba era olinga ataasoma oba oyagala nkuzaalemu ddayo okole diploma oddemu okole digiri mu koosi endala nze njajje kufunira njajje kuwa endala ate n'ekirala olina okuba nga olina ne ssente oba oyagala nze nkuwase. Nemugamba ekisooka Gayi ono tansabanga nako yadde n'ekikumi ebbanga lyonna ekyeyo kiramba tansabangako yadde n'ekikumi nti oba kinewabeera nga bimubobonga omwana okuva lwe yamugjayo omwana ne walwala atya tansaba yadde n'ekikumi nga maze saagala ssente za mukazi naye ataŋŋamba nze oba oyagala nkuwase olina kubeera ng'olina ssente zo ng'oli mugagga ate nga olina okuddayo n'osoma.
nemubuuza kati oba oyagala oddemu ompase nina okuddayo nayesoma diploma almost myaka 2 zireyo nkola degree myaka 3 egyo myaka 5 sente zo nazikola ddi ziwere osobola okumpasa egyo si myaka nga mmeka nangamba gwamanyi it's upon you salawo either oddayo okusoma osoma okole sente ndyokuwase oba onneesonyiwa Mr. Sozi awo wendi mpulira nga ndi stranded mpulira nga simanyi kyakuzzaako mpulira nga simanyi kyakusalawo kuba mpulira nga nange gayo ebyo byonna byankoze mpulira nga I swear ne byonna cause ne waŋŋamba nti simanyi nakumanya mpulira nga simanyi kyakusalawo naye mpulira nga nze mpulira nemeddwa okusalawo simanyi kyakuzzaako ate ne mami ewaka ffe tuli abawala 3 n'abawala 3 bano bonna abawala 2 omuwala nzirako ayina abaana 2 buli omu mutaata wanjawulo sisita wange gwenzirako naye ayina omwana naye we yava ku kyayo omusajja teyamuddira bbawe gwe yazaalamu omwana then maama agamba nti munange mmwe mwagala kuzaala buli omu azaala omwana omwana awo muzaala omutayala oba kitegeera ate waka mami saabagamba ku mize gya musajja ono byakuyomba biki byonna tewali kye bamanyi teyeeguya gayi yeepanka omuntu akuvuma Mr. Sozi n'akulemesa n'otulo ebyo abakazi be bagamba nti abasajja bagamba omukazi akuvuma n'akusookusaako ne mutulo n'akukalakata nze wange musajja ye yali abikola ebyo byonna tewali kye bamanyi kuba nze saalopako musajja waffe gwe bantampasiza gwe neerondera mu bangi okuva 2018 mbadde nzija nguluba naye awo we tuli mami aŋŋamba nti omusajja tolina mwena mugenzi muzaala musajja mumuzaalamu omwana omu kirabika bubi omwana omutayala wakiri oddayo n'ozaalayo akaana ak'okubiri wakitegeera oddayo n'ozaalayo akaana ak'okubiri musajja ngamba taddamu kuzaala mukazi ataasoma wakitegeera ate nange mpulira mwagala ng'omuntu mpulira nga okay ono omwami simwagala nti mwagala nti baki amazima gali nti ntya heart break ntya kulumwa sirina nsonga lwaki mwagala teriiwo kozi sigamba nti munange ayina wansupportingira nedda naye ekimuneesibyako mpulira nga ntya heart break ntya depression yensonga lwaki oba nkyamwesibyeko simanyi kyakusaba Mr. Sozi saba kumpa ku magezi n'abafamire otherwise simanyi kyakusalawo simanyi kyakuzzaako simanyi wawe ntandikira simanyi kikyenzizaako otherwise nasanyuka kyonna kyemunaaba muŋŋambi naye nzize nnyo Mr. Sozi mukama akutukuumire mukwano. Sister yeebuuza ekibuuzo relationship eno agyetaaga kugamba agiddemu addemu abeere n'omuntu we bwe tumuwulidde. Sister alina ebibuuzo bingi ku Guy. Omwoyo guŋŋamba nti olw'okuba story weddeyo ate nga ne bingenda okwogera bigenda kuba bingiko, mbadde nkusaba onzikirize komenti zange zonna zigenda kubeera mu show ey'enkya. Olunaku lw'enkya tugenda kwogera ku butya bw'oyinza okubeera n'omuntu ali complicated. Mu Luganda omuntu ali complicated tujja kumugamba nti ye muntu omuzibu, omuntu atali mwangu, naye twakigandawaza nti omuntu ali complicated bannanga omuntu oli ali complicated. Kakati abantu bangi babeera mu relationship with such people
ne badduka mu relationship oluusi relationship ezo ne zigaana okukola naye ng'oba oli awo waaliwo ekirala kyeyali ayinza okukola relationship eyo neetavaawo. Nyinza okugamba nti kumbi buli muntu alina obuzibu bwe. It is just that waliwo abantu nga bo bali a bit more complicated compared to others. Omuntu ali complicated tabeere na mukazi, omukazi ali complicated tabeere na musajja. Bw'obanga olina boyfriend wo nga ali complicated, bw'obanga olina girlfriend wo ali complicated, olina omwami wo ali complicated, mukyala wo ali complicated, njagala twegatte twekuŋŋaanye tusisinkane ffembi mu show ey'enkya. Sister, ekibuuzo kyo kigenda kuddibwamu enkya. Ddala ddala omulenzi bw'ati, omusajja bw'ati, omwetaaga. Omusajja ali complicated, omukazi ali complicated. Tatera kuggwamu kweronda, tatera kuggwamu kwekwasa, tatera kuggwamu kusojja, tatera kubanga ogenda n'olowooza nti kati nkoze ekyamaanyi kati agenda kunsiima, bannange n'atakusiima. Surprisingly ne mubaamu ebintu byotateekako nnyo nsonga, n'abissaako ensonga, n'abifula by'amakulu nnyo, kwegamba nga ali complicated. Lunaku lwankya katwogere ku oyo. Omwagalwa, Katonda atula waggulu tukwebaza kubanga otwadde ekisa ekiwulira ebigambo bino. Bangi birina engeri gye bibalaga abantu be babeera nabo oba okubateekateeka olw'abantu be bajja okubeera nabo. Tuwa ekisa okutuuka enkya, otuwa okuyiga n'okwongera okutegeera abantu be tubeera nabo kubanga ogwo gwe mutawaana ogusinga okubeera mu relationships nnyingi nga twagala abantu be tutategeera. Ne tubeera babiri nga tetwetegeera, okuspakinga, okusika omuguwa, okukaayana, okulusojjagana, okukubagana, okuvumaŋŋana, ne bibeera baana baliwo mu relationship oba mu marriages. Naye twebaza kubanga otwadde ekisa bino okubitegeera, era tugenda kubaako engeri gye tukyusibwa kubanga okkiriza tuleme kusigala nga bwe twabadde. Kuma sister oyo, kuma brother oyo, mu kisa kyo ekya Kristo Yesu Mukama waffe, tusabye all say amen.